Anakulira court martial ne mugamba bwe batuwanze bajje yabunze nyingireyo mbereyo gy'emyaka tubaga ffe nga bakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo kuba ffe nga bakulembeze ffe bino twabyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko bwebanga tetugijjeko wakiri bakwate mu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina maanyi ffe nga bakulembeze ffe tulina amaanyi ffe tuweewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe nze nga Zaake mbagambye nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe kuba tebakisobola kukikola ekyo wakiri. Yes, bigambo bya Honorable Zaake Francis Butebi gwe we nali ku Radio TV bali kubanga okyatugoberera byonna gyosiro okuba gyotulabira nakugambye nja kuwa ebiva mu kooti byonna. Honorable Zaake Francis Butebi abadde omu ku bantu abagenza okweyimirira abasiba abo abadde bagenza okweyimirira abantu abo abakwatibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Center mu General Court Martial Makindye naye ate ebivudde mu kooti omulamuzi okusinziira ku wabaddewo abagamba nti omulamuzi azze nga Zaake amuyita Ssegirinnya era ekiremeseza Zaake okubeera kubeeyimirirwa era omulamuzi n'abasindika bajja kuleeta abantu abalala ab'okweyimirira omulamuzi ate talina kyamanyi wakati wa Zaake ne Honorable Ssegirinnya era ng'omulamuzi mbu babadde bamuwadde orders nti omu ku bantu abagenda okweyimirira mu kifaananyi kya Zaake nga ye amulabamu nga Honorable Ssegirinnya mbu gwe tojja kweyimirira abantu bano olw'ensonga nti olina omusango ogw'ebijambiye e Masaka era oli mutte ku beyiro toyina kubanga weeyimirira omuntu yenna. Jjukira mu mateeka omuntu wabanga alina omusango mu kkooti ogukyagenda mu maaso tasobola kuba ate nga yeeyimirira omulala. So kati omulamuzi addidde Zaake kubanga Zaake erimu ku mannya agabadde ku bantu abazze okweyimirira abantu bano era Zaake kyaviiriddeko kugamba nti waakiri bwe kiba kisoboka musibe ffe abakulembeze kubanga abantu ba bulijjo si be balina omusango mubanga muvunaana abantu kuba nti baagala okujja Museveni mu buyinza ffe abakulembeze ffe tutandika bino abo baatuwagira buwagizi kyofola nga Zaake ajjidde mu fomati eyo naye omulamuzi alemeseza ebintu bino era nga yemu ku nsonga gye yeekwasizza n'abalala boogedde njagala kubanga mbakuwa wano gwe wenna akyali ku Radio TV kyokola kya mutawaana nnyo bw'obanga okyali mupya nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade ka notification ate kakuyambeko okubeera nga kujjukiza kansoke nkuwa ebigambo by'abaana abalala nabyo obiwulire bulungi nnyo oluvannyuma nzija ate tubeere nga tutemaatema ensonga eno. Bali okweyimirira mulimu Honorable Zaake tasaana kubanga kooti y'e Masaka yamuwa kakalu kabeeru yamuyimbula kakalu kaakati ndooza mu kujingirira oli mu muto yadde alina Ssegirinnya naye ate ng'obwongo bumulaga Zaake n'abeera nga byombi abitaddemu abitabudde naye nga Honorable Zaake talina musango gwonna mu kooti y'e Masaka era kitegeeza tayimbulako kakalu naye nkyakitadde mu kooti ng'awakanya naye bateekamu ne bagamba nti ate kakati ab'ebyobufuzi teeka baagala buyambi oba baagala babalabe yensonga lwaki bajja naye ate nga bitulowooza byonna kyetugambye nti n'omwami ono ataddeyo okusaba kuno oba owa poliisi ono tabeerangako mu kooti tabeerangako si yakola okunoonyereza ku musango guno so ne tulowooza nti ne tubategeeza abakulu bano nti byonna bye bataddeyo bimenya amateeka tebisaanira kuyimirirwako n'olwekyo kooti ewadde ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogujja okuwa ensala ku bantu 28 abasaba okuyimbulwa ku lunaku lwe lumu egamba egenda kuleeta omujulizi omulala so tujja kufula okuwulira ate n'omusango gwennyini bagamba bajja kuba n'omujulizi ku lunaku olwo omusango gunagwo gutambule so bibadde mu kooti nga bwe mulabira. In English. We've been here for almost the whole day. We were here to receive the response of the state. They had earlier intimated that they are going to oppose the bail application, and indeed they opposed. Someone who deposed the affidavit, a police officer, who has no relationship at all to the case, who didn't even show how he's related to the case. He's not an investigations officer. He has never been at court. He has never met any of the applicants. Made some averments which we thought court shouldn't rely on. In one of the averments, because they are hooked up, he mentioned that one of the sureties presented should be objected, Honorable Francis Zaake, because he was released by the High Court of Masaka. Now, Honorable Francis Zaake has never faced any charges in the High Court of Masaka, so he has never been released on bail. But of course, it's a shabby work of the prosecution trying all their level best in putting up a case where none exists. And several other averments which we thought that the person lacked the capacity
to make any comment in this matter. We've made those objections and court has set the Yes, ebimu ku bigambo ebivudde sayidi yawo ebikwata ku baana ba Olivia Lutaya jjukira nakugambye bali 28 list eyo nagikusomedde bw'obanga ozo tugoberera nkakasa obimanyi bulungi nnyo list eyo gitegeera bulungi nnyo bali abantu 28 be baasibwa era nga abamu kwabo bakulunguludde emyaka gigenda mu 4 nga bali mu kkomera. Olivia Lutaya bamukwata 2 Sekitoleko Yasini Machete bamukwata 2 waliwo n'abalala bangi bali 28 naye ate ng'ogasse ku ekyo ate Honorable Shamim Malenda alina byayogeddeko era n'ategeeza nti waliyo ate n'abalala ate nga bano bo baasibibwa ku nsonga ezigambibwa mbu baali bayina ebintu ebikola bomu era bakwatibwa saidi ze Nabweru naye nga ssaawa zino tubadde kuba Olivia Lutaya n'abantu abalala 27 bwe bamusiba nabo era butyo bwe tuli kansoke nkuwe ne Shamim Malende then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Walinako buvunaanyizibwa kyokka nga ate bannaffe kye batugamba nti ba MPs engeri gye bazze ekibiina kya NUP kirina kubeera kyesirikidde bwe kiraba nga abantu baakyo bakwatiddwa kirina kusirika ne kyebaka ne kireka okulaba nti tekijja kweyimirira abantu bayo. Ffenna ekyo tugamba tekiriyo mu mateeka kubanga omukulembeze oyo mu ku bantu abasinga okuba n'obuvunaanyizibwa era bw'osobola okukakasa tajja kulaba nti abantu be bakomawo mu kkooti. So tulaba nga ensonga eyo terina kubeera nga kkooti egitunula namu. Ekirala tebalinawo nsonga yonna gye baleese eraga nti bakaayanya abazze okweyimirira nti oba tebabeera mu Uganda nti oba bazzi ba misango yadde okugamba nti ne bano abeeyimiridde tebalina bitundu mwe basula mu Uganda. So n'olwekyo tulaba nga okuwakanya kwabwe tekuliimu nsa era tukakasa nti kkooti webanga ya mazima na bwenkanya abantu baffe ina okubatuwa ne tugenda nabo ku lunaku olwa 15 April. Enzanyo ne katana atweyo mu Luzungu kusemi bite kamuja. What exactly? Politicizing the matter. Well, first of all is that when we are presenting these sureties who are leaders, we did not do so. No, let's just do it again. Yeah. It's fine. First of all, we find it strange and inappropriate for the prosecution to object to presentation of leaders as sureties, because there is no law that prohibits leaders from standing as sureties for any accused person. But the other thing is that when you look at the affidavit and the insinuations they make that by presenting some leaders we are trying to politicize the matter, it's inappropriate because that is an opinion, and opinions are for courts to deliver, not for. Yes, ndowooza ebigambo biwulidde naye ng'okusinziira ku bigambo ebyo kirabika omulamuzi ayagadde kulemesa nsonga zino ng'erinnya lya Zaake lye yeesibyeko nti lwaki abakulembeze beeyingiza mu nsonga zino kyokka ate nga abakulembeze ba kibiina kya National Unity Platform abali mu kkomera baliyo nga bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform. So embeera bw'etyo bwebadde era Honorable Zaake atabuseemu kaawo ke kali kensoso okuwa nyinza n'okubanga nkakwongera ngenda kukakulekera wano nga mmaliriza. Honorable Zaake atabuseemu ko ng'ayogera n'abalamuzi mu mbeera ezo naye nga nina amawulire genjagala okubanga nkuwa maaso awo era oluva wano tugenda kujja tubeere nga ate twogera ku nsonga ezo. Abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bayise bukubirira olukiiko era lugenda kubanga lutuula. So bwetti bwe tulabise wano webale kubanga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'obadde gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole ate tubeere nga tutambula. Akulira court martial ne mugamba bwe tuba tuwanze bajje yabunze nyingireyo mbereyo gy'emyaka tubagaye ffe ng'abakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo kuba ffe ng'abakulembeze ffe bino twabyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko bwebanga tetugijjeko wakiri bakwatemu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina maanyi. Ffe ng'abakulembeze ffe tulina amaanyi ffe tuwewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe. Nze nga Zaake mbagambye nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe kuba tebakisobola kikola ekyo.